eddagala erijjanjaba obutwa lirino nkuba kyeyo buli lwofunanga okwekengera nti oyinza okuba walidde obutwa ogenda kunkoleranga ebintu bino wammanga bye ŋŋenda okubuulira naye nga tetunnaba kugenda mu ddagala kansooke nkweko ku signs ezimu kw'oyinza okulabira nti wandiba walidde obutwa. Ebiseera ebimu oyinza okufuna olubuto nga lwepika nga lugulumba bakuyita kwogera bwegira guugu lwepika ate owulira nga lukola ki nga n'okwogera lwogera mukwano oyinza okuba era ojja kugezesaako ku ddagala lino lye ŋŋenda okubuulira. Ebiseera ebirala oyinza okufuna okulumizibwa omutwe n'okutuuyana. Ebyo bijja bibiri, olumwa omutwe n'otuuyana n'olumwa omutwe n'otuuyana oyinza okuba mukwano ng'oba oliawo oyina obutwa mu mubiri oba walya obutwa mu mubiri. Ekirala ofuna okunafuwa, omubiri gunafuwa ne gunafuyira ddala. Notandika okugamba okuva lwe nalidde emmere eri netandise okunafuwa mpulira sirina maanyi naye namaze kulya mmere. Oyinza okuba nga walidde obutwa mu mubiri. Sayinizi nnyingi kw'olabira nti oyinza okuba walidde obutwa mu mubiri. Mu vidiyo enaddako nja kubakolera ngenda kukola vidiyo zino 2. Vidiyo enaddako gy'ogenda okulaba nga ntadde ngenda kuba nkoze vidiyo ey'okubiri nyongere okukuwa sayinizi era nyongere n'okukuwa eddagala. Alright, munzikirize nga tugenda ate mu ddagala lyaffe biki by'oyinza okukozesaako okulaba nga weekilizinga oggyemu obutwa obwo bw'oba walidde mu mubiri. Munzikirize nsooke nnyanirizeeko abalabi bange wonna wonna mukwano w'osinzira okubanga olaba vidiyo eno okola kyattendo weesabira gwe omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba channel eno obadde otambula n'olaba ka vidiyo n'ogamba kandabe ekiriyo mukwano nkusaba ate munnange obe nga onkolerako okagambo subscribe tube nga ate tutambulira wamu. Nsaba mukwano vidiyo eno walibadde obaako ne muno gwogisheyalingira kubanga mayumba gye tukolera bamanyi okututega obutwa nga tetumanyi. So vidiyo nyamba okantambulizeeko ku buli nkuba kyeyo yenna kabe nga kamutuukako. Alright, teweerabira ku commentinga beerako ekibuuzo ky'obuuza oba ky'oyogera nja kuba nga nkuddamu nga bwe naaba nsobodde. Katugende mu ddagala lyaffe. Eddagala lino buli lwolaba nga ku sayini ezo ezimu zijja kujja mu part 2. Buli lwaba nga ku sayini ezo nsaba onkolere bw'oti. Ogenda kunfunira enniimu. Enniimu eyo ogenda kugisalamu ogikamulemu supu omuteeke mu kikopo oba mu kintu kyonna onteremuko otunnyo tutono oteekemu amazzi agabuguma obitabule bulungi nnyo onywa ebintu ebyo. Bw'omala okunywa ebintu ebyo n'ofunamu okuddukana oba okulumizibwa mu lubuto ng'omuntu agala ogenda emmanju n'ogenda emmanju okweyamba manya nti obadde walidde butwa. Eddagala lyaffe eryokubiri waliwo kye tuyita apple cider vinegar. Waba tomanyi apple cider vinegar oyinza okuyitayitako mu vidiyo zange ze nabakolerako emabegaawo eza sikiini biki nabalaga kye bayita apple cider vinegar. Oyo apple cider vinegar ogenda kumukwata onyweyoko akajiiko oba oyinza okukwata obujiiko bubiri n'obuteekako mu mazzi n'onywa. Eddagala eryokusatu njagala onkwatire amanda bw'oba ng'osobola okugafuna. Kwata amanda gakoonekone gasengejje bulungi funayo amata bitabule wamu. Kwata amanda gano g'okonyekonye gatabule mu mata onywe. Waba tofunye mata amanda ago ganywerewo nga bwe gali gakoonekone ogasengejje bulungi oteekemu amazzi onywe. Ebintu bino bye nkubuulira si byonna togenda bikozesa omulundi gumu nedda. Bw'ofunako ekimu ku byo kozesa ekyo okuleka nga ekyo kigaanye then otryingeko ate ku ddagala eddala. Kakati eddagala lyaffe eriddako ogenda kunfunira black seeds. Bangi ndaba nnyo comment section nga mubuuza black seeds zeziriwa. Bw'oba ng'oli mupya nga tomanyi black seeds bwe zifaanana ze zino z'olaba wano. Zino ze bayita black seeds. Kwata black seeds ezo funa obuweke nga 20 obugaaye obumire. Immediately nga waakali obuweke obwo eddakiika ekinene nnyo 10
ogenda kufuna okulumizibwa mu lubuto oyire ng'oyagala kugenda mu manju singa oddukana manya nti obadde okoze eki obadde olidde obutwa oyinza okuddukana oyinza okusesema eddagala eddala oyinza okunkwatira olw'okuba nti ezimu ku sayini ogwamu amaanyi n'owera nga wanafuye kati ojja kunkwatirayo omunnyo ogutabulemu sukaali omunnyo gutabulemu sukaali funayo akajiiko ak'omunnyo kamu ofune n'obwa sukaali nga 2 obuteeke mu mazzi agabuguma obitabule bulungi nnyo bidisolovinge onywe ebintu ebyo bigenda kukuyambako singa obanga olidde obutwa waliwo n'ekirala okuba nga tebakuteze butwa naye emmere eno gye tulya nga ffe ebyokulya bye tulya eby'enjawulo ebiseera ebisinga emmere eno etuuka n'ekuŋŋaanya obutwa mu mubiri kati gwe wenna osobola okubigezesaako n'ogamba kantabuleko ku kino nyweko jjukira nti emmere eno weekola obutwa mu mubiri kiviirako emisuwa okuzibikira kati bw'onywa ku bintu bino bizibukula emisuwa ne bikunaazaamu n'ebicaafu byonna ebiri mu mubiri gwo so kati ne woba tolidde butwa nti bakuteze butwa wagezako okuba nga okozesa ku bintu bino okuba nga weekirinzingako munda ofulumye ebicaafu osobola ogamba nti nze buli luvannyuma lwa myezi 3 nja kunywangayo akanimu nga katabuddemu ki otunnyo tutono mbe nga neekirinzinga oba nja kunywangayo ko kulyanda mbe nga neekirinzinga buli luvannyuma lwa myezi 3 kwena so mikwano kyekyo ate nsuubira nti ka vidiyo kano ogenda kubaako nkuba kyoyoga okashiyalingira mukwano ate oba oliawo duyi ky'olunaku lumu neyeekengera ng'eyalidde obutwa ajja kujjukira vidiyo eno ajjukire eddagala lino lye mbagambye abeere nga yeeyambisaako eddagala eddala lye mbadde nerabidde osobola okukwata entangawuuzi eyo oba ya pawuda oba eno eyaffe ennamba n'ogikoonakoona n'ogitokosaako n'onywa amazzi g'entangawuuzi teweerabira amazzi ga ntangawuuzi nago gayambako okujja obutwa mu mubiri weewaawo amaanyi asigadde nga nze Maggie tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako mweraba